بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، amatendo amajjuvu agatali mu bukendeevu ebbanga lyonna tugatenda n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala oyo akyakuwadde obulamu, akyakuumye entunnunsi zange nga zikyakoona. Nabwe kityo ab'ebitiibwa mbalaamira oba mbakubiriza nga neekubiriza ebbanga lyonna okuba nga tumutenda Allah tabaraka wa taala n'ebitendo eby'enjawulo by'ayina Allah ye mufuzi, Allah yayawukana ku byonna ebisinzibwa, Allah ye mulabirizi waffe. Nabwe kityo tumusaba asseebengera n'emirembe mukama waffe Nabi Muhammadi afdalu salawatullahi wassalamuhu alaihi. Leero lwakusatu mwenna abakuŋŋaanye mu kifo kino n'abo abali ku Rawda Islam Media, tubeebaza olw'omulimu ogwo gwe mugenda nagwo mu maaso okuwaayo ebiseera ne mubanga mujjukanya eddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agifuule enkola yaffe okutuusa lwali tujja mu bulamu buno obw'ensi, era tumusaba akadde ke tuwaayo abeere nga tugasanako fi duniya wal akhira. Insha Allah ate tunaba kugenda mu bibuuzo. Tuli ne Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute. Nabwe kitagenda sooka ababuuzeeko ate abeereko n'obubaka obw'enjawulo bwatutuusaako nga bweri enkola yaffe, ate biidhinillah tulyoke tweyongereyo n'ebibuuzo byaffe. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalina sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'du, abawuliza ba Rawda Islam Media ne baganda baffe mwenna bali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, tubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu birungi byatuwadde kwe kutuwa obulamu. Emabega kaawo nnaku ziringa 3 emabega abantu babadde mu kucakala olw'okumalako omwaka nga bategeezaamu omwaka gwa Jirigooli. Nsaba Allah tabaraka wa taala asonyiwe abasiraamu abaetabye mu nkola efaanana bwetu, kuba si yaffe abasiraamu. Wabula mulimu ekyokuyiga kinene. Buli lunaku olugenda ne wiiki egenda, omwezi ogugenda n'omwaka ogugenda, buli lunaku olugenda kitegeeza waliwo ekitundu ku ggwe ekigenze mu buwangaazi. Buli wiiki egenda kitegeeza waliwo ekitundu ekigenze ku buwangaazi buno bwange. Nabwe kityo omwezi ogukuyitako n'omwaka kitegeeza bulamu bw'okukendeera oba buwangaazi bw'okukendeera. Walakinna akthara nnasi la ya'lamun, abantu abasinga obungi la ya'lamun, tebamanyi. Bayinza okuba abalala bamanyi lakin la yash'urun, tebasobola kifiiringa. Kati baganda bange ne bannyinaze, omwaka buli ogugenda bino wammanga bikulu. Kullama zaada umuruhu zaada taqarrubuhu ila Allah. Buli lunaku olwali kuyiseeko walikozengayo emirimu egikusembeza eri Allah nga gyeyongera bweyongezi. Kullama zaada umuruhu, lweyongera obuwangaazi oba lunaku lwe lukweyongeddeko oba wiiki oba mwezi oba mwaka, zaada taqarrubuhu ila Allah,
wali badde weeyongera kusembera wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri, kullama zaada maaluhu, Allah buli wakwongera ku nsimbi, zaada sakhauhu, weeyongera nnyo kuwaayo. Ekyokusatu, kullama zaada jahuhu, lweyongera ekitiibwa, zaada taqarrubuhu ila Allah, mukkiriza omulongoofu yeeyongera, zaada tawadu'uhu, yeeyongera kubanga yekkakkanya oba yeetoowaza. Bwekyo yenkola y'abawalimu abaatusookawo nga bayigiriza naddala ku bikwatagana n'obuwangaazi n'okweyongera kw'emmaali y'omuntu n'okweyongera kw'ekitiibwa ky'omuntu. So yalibadde enkola entuufu. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atwanguyirize. Kati wabanga waliwo ebiseera ebitugenzeeko, olunaku ne lugenda oba wiiki n'egenda oba omwaka ne gugenda, omukkiriza omutuufu alina kukola bimwongera kumusembeza wa Allah tabaraka wa ta'ala. Abadde asaala essala, tunuulira nnyo essala z'osaala, kitegeere nti essala tosaala ya neighbor, essala osaala yo. Essala gy'osaala osaala yo girongoose. Abadde tasaalako kuyimukako kiro, yongeramu ebirungo. Abadde tafaayo, faayo ku ddiini yo, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kuwa obulungi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khaira. Insha Allah oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Sheikh byakulembeza kutuusaako, nabwekityo katugende mu kibuzo kyaffe ekisooka. Nagamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanti Sheikh, singa mpeebwa emmere nga yafumbiddwa ku mukolo guli haramu, agamba nti emmere eyo wenjirisiivinga njikola ntya? Omuntu singa aweebwa emmere yakoleddwa ku mukolo oguli haramu, bw'agifuna agikola atya? Tagirya. Okusooka kwa byonna ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana okulya haramu, yatugaana kulya halal, yatugamba kulya halal. Ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu bujulizi obwajja yalaga nti okulya haramu kya bulabe, kiviirako n'omuntu Allah obutakkiriza dduwa gy'asabye. Ensonga ey'okusatu, n'abaatusookawo abalongoofu basahaba baalabanga okulya haramu zambi ddene. Amma ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba mu Qur'ani, ya ayyuha nnaasu kulu min tayyibati ma razaqnakum, abange mu abantu mulye ebirungi bye tubagabirire. Kulu min tayyibati, mulye ebirungi. Tetukkirizibwa kulya bikyamu. Haramu ali mu bikyamu ebitali birungi. Ma yaakuluhu al-insanu la budda an yakuna tayyiban, omuntu kyalya kirina kubanga kirungi nga si haramu. Ya ayyuha allazina amanu kulu, ya ayyuha nnasu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ate mulye Allah byababagabiridde ebirungi. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, temugobereranga makubo ga sitaani. Innahu lakum aduwwun mubin, shaitani mulabe wa lwatu. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sitaani abalagira bubi, kola bibi. Allah tulagira bulungi, yo shaitani tulagira bubi. Wal-fahsha, na buseeru. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, n'okwogera ku Allah bye tutamanyi. Innama ya'murukum bis-su',
نبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يطيل السفر حديث عاتوف بيوغركم مسجى الشعث أغبر أتامبد أكتوسا واغبي ولوينفو فيمبيتي مكوب nga yenna asenyuusi aguba asidde aguba asanyi yutiilu safara nga wanvuyizza olugendo luwanvu yamuddu yadayhi ila ssamaa awanika emikono gye waggulu fayaqulu ya rabbi ya rabbi ya rabbi nga bw'alaaja nabwaga nti allah wange allah wange amakulu alina obwetaavu yagamba nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu wamaakaluhu haramu wamaakaluhu haramu naye nga alya haramu wamashrabuhu haramu okunywanywaki ki haramu wamalbasuhu haramu ayambala haramu wagudhiya bilharam alikirizibwa haramu fa anna yustajaba min dhalik fanana bwatyo allah ayinza atya okukkiriza byako allah ayinza atya okukkiriza edduwayi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulaga nti emirimu gy'omuntu alya haramu oba edduwa z'omuntu alya haramu si kyangu allah tabaraka wa taala zikkiriza فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنهما أبو بكر حديث عائشة جريت بخاري عائشة قام رضي الله تعالى عنها كان لأبي بكر الصديق غلام أبو بكر الصديق يينو مفبكا وكان يخرج له الخراج يلينغا أمسلوليزي مسول وكان يأكل من خراجه نبي أمسلوليزي زولوسي أبو بكر أزيليتا ناكواتا كانتو ناكاليو بانتين ناكواتا كنتين بيدي ناكولاتي نالياكو أبو بكر الصديق omusajja oyo omukozi oba omuddu lumu yaleeta ente oba yaleeta ebyokulya nga Abubakari tamanyi gyabijja alowooza bye bya bulijjo biri munno mu byaleeta Abubakari okukakkana ng'akutteko olukuma mu mmere gye yaleeta oba gyesuluusa fa akala n'alya entongi bagita ntongi lukuma n'akwatako olukwata bw'ati n'alya wamala okulya omuvubuka amugamba nti ya aba bakari atadiri min aina hadha at-ta'am min aina hadha yani at-ta'am ene mbyolidde omanyi gye bivudde namugati inni takahantu fil jahiliya inni takahantu fil jahiliya nali mulungi nnyo mu kusawula mu jahiliya tunulira omuvubuka amugamba ono omuvubuka omuddu bamuleeta mu buddu naye ng'akolera Abubakar amugata hantu fil jahiliya wa kuntu la uhsinu alkihana naye simanyi byakulagula bulungi nga nfeerafeera abantu bawulira bannayuganda bagenda ne bafeerafeera akati yafeera omuntu mbw amukola ki amulagula fa akhara ujrahu n'akereesa kye bayita empeera ey'okumuwa oba omusolo gwamuwadde ensimbi ze zayali musasudde mu kumulagula yamufera ng'amulagula n'akereesa akati abimuwa amaze nakutuuka mu buddu wa Abubakari kati yabireete wa Abubakari amuga nti kaakati ansasudde n'endeeta Abubakari ajjukira nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziiza hulwanul alkahin kutegeezaamu ujuratu alkahin omusolo gwe bawa omulaguzi taata wayinza okuba mulaguzi n'abeerako n'ensimbi ze bamukuŋŋaanyiza nkoko mbuzi nabbi yagaana okubirya ebintu ebyo yagaana biri haramu kati Abubakari abijjukira agamba nti fawadaa usbu'ahu fi famihi oba yadahu fi famihi n'akwata ennweze n'aziteeka mu kamwa fastafraga
niyeeguga ajja ebyo yalidde Abubakar Siddiq naye nga talidde eki haramu. Kati bwe batwe bakola wa hadhihi hiya daidanu almuminin, eyali enkola era sunna yabakkiriza munzul qidam, takkiriza kulya haramu. Olwali tubuuza kuwaganya kufuna mu watu awe tuliira haramu, so tukkirizibwa kulya haramu. Kyabulabe omuntu okubeera nga yatagadha bilharami, nga yaliikirizibwa ki haramu. Era bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, oli bw'abuuza nti singa bampa emmere nga ya haramu ngikole ntya, jiwa abakaafa batafaayo ku haramu nga gibaddize. Ekisinga okubeera ekirungi kubeera kkiri eri omuntu akuwadde haramu nti nze sirya ki sirya haramu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayr. وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا. Kibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh singa omutamiivu antoolera salaamu mukola ntya? Mutamiivu bwakutoolera salaamu ya mirundi ebiri eva mu mutamiivu, oba abatamiivu ba mirundi ebiri. Idha kana musliman, wabeera musiraamu, au kana kafira, oba ayinza okubeera omuki omukaafu. Wabanga omutamiivu mukaafu toddamu, oba oyinza okuga nti wa alaikum, oga wa alaikum. Waba musiraamu janukuli ga nti wa alaikum assalaamu wa rahmatullah. Nsabire Allah mujjewe ne mu mbeera eyo y'okutamiira, kuba mbeera mbi. Ummul khabitha ummul khaba'ith, omwenge mubi. Era omuntu anywa omwenge aba akoze zambi mu ddiini. Ekirala okugunywako ogw'edduniya ogwa akhira tokujja kugunywako. Man shariba khamra ad-dunya la yashrabu min khamri al-akhirah. Anywa omwenge gw'edduniya wa Allah tabaraka wa taala tasuubira okunywa ku mwenge Allah gwe yateekerateekera. Allah yagwogerako fi ghairi sura, si mu ssuula emu. Era omwenge gw'edduniya guyina ebitendo. Kisookera ddala nti abantu gubafusa mu ngoyi bwagunywa nnyo. Oli bwagunywa khalaasi nga n'eppata zita. Era ogenda okulaba nga omusajja omukulu yeefukidde, mukyalo omukulu naye yeefukidde afuse mu ngoyi. Omwenge gw'edduniya mbye guyina omula ebirala nti agunywedde tavaako kuwogganira kkubo. Lwaki? obwongo buba bukoze ki? Bugenzi. Omwenge gw'edduniya gutwala omwongo bw'omuntu. Omwenge gw'edduniya ebiseera ebisinga obungi guyina engeri gye gunuunamu omuntu ne gumulabisa mu ndabika etali nnungi. Abagubateekako hangover, abalala gubamyusa maaso n'ogumulabako ne ku maaso. Amma omwenge gwa akhira ekisookera ddala tegutwala bwongo, teguliina bwongo bwa muntu gwe butamiiza, tegutamiiza. Ekyokubiri gwawooma musufu Allah bw'atyo bwe yagamba. Ekyokusatu Allah agukuwa mupuluulo mungi, mugga mulamba. Wa anhaaru min khamrin ladhatin lisharibin, waliwo omugga mulamba gwa mwenge nga Allah yaguteekerateekera ababi b'omwenge olunaku lwa qiyama. Mugga wa anhaaru min asali musaffa, waliwo omugga nga gwa mubisi gwa njuki. Sallallahu atuwe ejjana, sallallahu ataasa omuliro, sallallahu atuwe ejjana, sallallahu ataasa omuliro. Ya jamaa akthiru min su'alillahi aljanna wal isti'adhati min an-nar. Tuyitirize nnyo lwe tuba tutudde naddala mu ddalasa nga wano okusabako Allah atuwe ejjana era Allah ataasa omuliro. Lwaki? Ti bamalayika mu lipooti ze bawaayo basaba nnyo Allah, bagamba nti abaddu bali ababadde mu dalasa balina kye bakusaba Allah. Wamaadha yasaluun, basaba ki? Allah babuuza. Taqulu almalaikatu yasalunaka aljanna, bakusaba ejjana.
يقول الله تبارك وتعالى فهل رأوها الجنة بسبب بالي بجلبيكم تقول الملائكة لا والله يا ربنا ما رأوها فملائكة بقى أنت لا تقول إلى الله تبارك وتعالى الجنة تقول الله كنكم يغانتك أشهدكم بأني قد غفرت لهم مبجلز بملائكة تقول يا بد مدلسا مسني سبب الله تسني صلاة الجنة كتيم tulina okukulembeza ate hadithi yajja nga ntuufu nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba man sa'ala Allah aljanna fi kulli yawmin 3 marrat qalat aljannatu Allahumma adkhilhu aljanna yenna saba Allah aljanna buli lunaku emirundi emeka isatu ejjana egamba nti Allah muyingiza ejjana jana yennyini Allah gyayatusa hadithi mweri mu sunani nga ntuufu ومن استجار من النار ومن استعاذ من النار نينا غاما انت الله تكسبو تتاسو في كل يوم بلنكو 3 مرات من يستو قالت النار الله يتزوم ينكو غاما اللهم أجره من النار الله مدون متاسي تتاسو بارك الله فيكم جزاكم الله خير ngana fe wabeera nga musiraamu tumwanukula salaamu okutamira tekumujjaako busiraamu era waba gitodde tumugati wa alaikum salaam innama yarhamu llah min ibadihi ruhama faddal barakallahu fiika kibuuzo ekiddako yamba nti sheekhe nina mukwano gwange naye aina mukwano gwe gwatakwatagana naye batutte ebbanga eriwera. Sheikh balamulwa batya? Abooluganda abasiraamu ababiri tubakuutira ebbanga lyonna okubeera nga baddiŋŋana n'omuntu obutakyawa oba obutasenguka musiraamu munne kusukka nnaku 3. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yahjuru almu'minu oba almuslimu akhaahu fawqa 3 ayyam. Omukkiriza omusiraamu tasengukanga musiraamu munne okusukka ennaku mmeka 3. Nemuteekawo embeera eya shahna ey'obukukuuzi mu mitima gyammwe wakati wo ne musiraamu nembeera nga mweyuza buki bweyuza lunaku ne mweyuza enkola efaanana bwetyo si yaffe yaki ya busiraamu. Almuslimu akhul muslimu almuslimu akhul muslimi almuslimu akhul muslimi. Musiraamu abeera muganda wa musiraamu nne la yazlimuhu wala yakhdhuluhu wala yuslimuhu. Musiraamu takkirizibwa kulyazaamanya musiraamu nne, takkirizibwa kumuwaayo, takkirizibwa kumunyooma. La yahqiru, tamunyooma. Bwatyo ekitiibwa Allah nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwagamba tokkirizibwa kunyooma musiraamu nne. Okumanya nabbi ayitawo yagamba kafa bilmar'i ithman, kimalira omuntu okubeera n'ezzambi ng'ate ddene an yahqira akhaahu almuslim, okudda ku muganda wa musiraamu n'omunyooma. Oli n'alaba munne ng'ayitawo awo n'amwogerera ebigambo nga byakumunyooma, kimalira okubeera nti omuntu oyo mukolobezi munnamazaali. So kyabulaba omusiraamu kubeera nga munno gwewangaala naye nga muli mu mbiranye okuyomba. Nsaba Allah tabaraka wa taala atiriizi wakati w'abasiraamu. Teri kubuusabuusa, abasiraamu basobola okukyankalana okufunamu obutakkaanya, naye lunaku lumu nnaku 2 tekisukka nnaku mmeka 3 ng'okyali n'akakukuuzi wakati wo naani ne munno. Era wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti abantu baba bagenda okwebaka
wekitibwa Allah tabaraka wa taala assa okusonyiwa kwe n'okusaasira kwe ku bantu abo oba abantu ffenna abakkiriza abasiraamu kujjako abantu nga bakyayina shahna bainahum wakati waabwe wakati wabaki wakati wabaganda baabwe abasiraamu. Kyaba Allah tabaraka wa taala ataase obwononefu ataase n'okuwangaala ku mbiranyi wakati waffe ne baganda baffe abaki abasiraamu. Barakallahu afiika barakallah. Sheikh, singa mba nga ndi mu lugendo embwa nekomba ku kanzu yange oba olugoye lwe nnyambadde nkola ntya? Omuntu ali mu lugendo tali mu lugendo, embwa bwekomba ku lugoye lwo olina kulwoza emirundi 7. Olugoye olukwata n'olwoza emirundi 7 nga bwe yayigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era qawlu y'abawalimu abasinga obungi ne bamufti abasinga obungi. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Bukhari ya Anas ibn Malik, yagamba idha walaga alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu 7 ulahunna biturab. Embwa buli wenywa wekomba mu kintu ky'omumwe amakulu ebeereseeko su'urahu eba etaddeko amalusu gaayo, falyaghsiluhu 7, kwata ekintu ekyo kyoza emirundi 7, ulahunna biturab. Era olugoye bw'oba olutandika ogusooka bupunyeemu n'ettaka. Bwatyo Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So qawlu y'abawalimu bafuqaha naddala jumhurul fuqaha abashafi'iyya abahanabila n'abahanafiya balaba nti amalusu g'embwa bwe gagenda ku lugoye tulina kulukola ki? Ulwoza. Ne Ibn Rushdi mu bamalikiya bwatyo bwalaba nti amalusu g'embwa bwe gaba gagenze ku lugoye tulina okukola ki? Tulina okulwoza. Wallahu ta'ala a'lam. Era olugoye olwo tokyakkirizibwa kulusaaliramu, tokkirizibwa lulusaaliramu illa fi haylulati ad-darura, okujjako mu mbeera yaki ey'obuwazi nga toyina alternative. Bw'atayina alternative ne bwabeera bwereera asaala nga toyina alternative ya lugoye, Allah ageze tewali. Naye oba osobola okudda ebbali n'olugjamu, ahsan, ekisinga obulungi bwoze omala okukala olyoka osaalire mu lugoye olwo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika, jazakallahu khaira. Mama nti Sheikh, saba ompeeyo ebintu bye nnyinza okwekwatako n'okwesiima fi dunya al akhira. Mu bintu ebireetera saada eri omuntu ng'ayagala okufuna obulungi mu duniya ne mu akhira, abawalimu bagenda babirisitinga ebintu nga 10. Naye tujja kulabako bye tunaaba tusobodde insha Allahu taala. Baba basussaawo mu bireeta okwesiima mu bulamu bw'omuntu obw'edduniya ne akhira, ekisookera ddala attawakkulu ala Allahi azza wa jalla, okwesigamira Allah tabaraka wa taala. Musiraamu omukkiriza twala obuvunaanyizibwa bwonna weesigamire Allah. Era omuntu eyeesigamira Allah, Allah amumalira. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ينا إيسيغمير الله تبارك وتعالى الله ممالي. إن الله بالغ أمره. الله واكوغوسين سونغازو تولا بانغينا كفنا سعادة الدنيا والآخرة. وكويسيما كالدنيا والآخرة teri nsonga ya muntu Allah gyaba akutteko okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala. Ekirala mu bintu ebisobola okuleeta okwesiima eri omuntu as-sala okusaala, wa amru ahlika biha, n'okulagira abantu bokkola ki? Okusaala. Salatu okusaala
wa an ta'mura ahlaka bis-salati n'okulagira abantu bo okusaala. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, lagira abantu bo okusaala gumiikiriza nakyo. La nas'aluka rizqa, tunuulira Allah tabaraka wa taala, la nas'aluka rizqa, ebikwatagana riziki sijja kubuuza, nahnu narzukuka. Kasita onalagira abantu okusaala nga naawe oli musaazi, nahnu narzukuka, Allah agenda kukugabirira. Wala aqibatu littaqwa, ate n'enkomerero nnungi. Tunira saadatu dunya wal akhira fi al-amri bis-salati, kulagira okusaala. Naye Allah kuwa obulamu bw'edduniya nga weeyagala riziki ng'ofuna. Kyobola abatusooka abalongoofu bakitegeeranga ekyo nti riziki eri mu kulagira abantu okusaala, n'obwana obuto baabujjangayo. Muveeyo musaali, muveeyo musaali. La nas'aluka rizqa, ebikwatagana riziki tetujja kukubuuza, nahnu narzukuka, Allah ajja kukugabirira kulagira abantu kusaala. Wal aqibatu littaqwa, n'enkomerero Allah agenda kugikuwa nga nnungi kubanga olimu okutyani Allah tabarakahu wa ta'ala. Ensonga endala ereeta as-saada, okwesiima fi hayati dunya wal akhirah, kyekigambo ky'omuntu kyaga nti hasibiya Allahu wa ni'mal wakil. Hasibiya Allahu wa ni'mal wakil, ekigambo ekyo qaalahu ithnani, abakyogera mu bannabbi ba Allah baali babiri, naye teriyo yakyogera ng'aviiramu awo. Yakyogera eyasooka nga bwagamba Abdullah ibn Abbas, qaalahu Ibrahim hiina ulqiya fi nnaari, Ibrahimu baamukwata nga baagala muteeka mu muliro, yogera ekigambo ekyo, hasibiya Allahu wa ni'mal wakil, Allah mmalira yateekeddwa okwesigamirwa. Ibrahim qila jaahu Jibrilu alayhi salatu wassalamu faqala lahu ya Ibrahim inna Allaha qad ra'a ma fu'ila bika. Jibrilu yamujjira ne mugamba Allah ategedde bikutuseeko, fahal laka min haja, olina obwetaavu? Faqala Ibrahimu n'agamba ma'a shiddati halihi, n'obubi bwe yali alimu n'embeera embi gye yalimu. Tunuulira bwe yagamba Ibrahimu, amma minka, bwe banga obwetaavu bwetaaga mu nze, fala, sikwetaagamu. Obanga obwetaavu mbwetaagamu ggwe nga Jibuliru malayika, siina bwetaavu gy'oli. Wa amma min Allah, naye obwetaavu obwanga buva wani? Wa Allah. Fahasbiya Allahu wa ni'mal wakil, Allah mmalira yateekeddwa okwesigamira. Nabiranga ekigambo ekyo kyaleetera Ibrahimu saadata dunya wal akhira. Saadata dunya kaif, yafuna atya obulungi bw'edduniya? Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ti waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa walaqad istafaynaahu fi dunya. Ibrahimu ani ayinza okuva ku nzikiriza ya Ibrahimu okujjako abayesiruwazza? Ega nti walaqad istafaynaahu ku duniya twamuwa obulungi olw'ebigambo byeyogeranga ebyo. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, ne ku nkomerero Allah yamulondamu ng'agenda kubeera mu balongoofu. Allah agamba falamma, kigambibwa nti Allah yagamba falamma lam yaj'al Ibrahimu bayni wa baynahu wasita, waga Ibrahimu tataddewo kayungirizi wakati wange naye. falan eyolan abadiya, falan inda Zamahshari, Imam az-Zamahshari agamba nti lan yetegeeza abadiya, falan aj'al bayni wa baynahu wasita, nange Allah sigenda teekawo wakati wange na Ibrahimu kayungirizi, siina gwe ngenda kugamba nti gende wa Ibrahimu. Allah agamba fakulna ya naaru, Allah n'agambirawo omuliro n'amuga nti muliro gwe kuni barda, beera munyogovu, wa salaman ala Ibrahim, ate obunyogovu bw'emirembe eryani?
Ibrahim. Owokubiri yayogera ekigambo ekyo Allah n'amuwa obulamu obulungi, bamuyita Muhammadun sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu fi ghazwati al-ahzab. Ekyogera ku lutalo lwaki bakyogera mu lutalo lwebayita ghazwatul ahzab, the battle of trench, lwalutalo nga lwa khandaka. Balutuuma ghazwatul ahzabi lianna al ahzab tajammaat, kubanga buli pate yonna yekuŋŋaanya nevaayo li istiisali l islami war rasul, kusaanyirizaawo ddala busiraamu buve ku maapu n'omubaka aleme kuddayo wulirwa mu nsi. Abakaafu baalimu, abakatuliki baalimu, abashiriku baalimu, abayudaaya baalimu, buli kika kya mukaafu abannanfuusi baali muli nga batevuunya butevuunya. Muhammad olwaleero taddamu kuwulirwa, obusiraamu tebuddayo. Salman al-Farisi naawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amagezi, navuga ati olutalo lwajjanga nga abakuŋŋaanyiza bangi nga tukyali eri ewaffe Farisi, twasimanga endaaki, kwe kusima kye bayita French oba khandaka. Ensonga lwaki balutuma ghazwatul khandaka, basima endaaki nga nnene. Akati Allah tabaraka wa ta'ala nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallam abaali awo nga amawulire gamujjira nga bamugaa nti abantu bakuŋŋaanye Muhammad olwaleero toona, n'obusiraamu tebugenda kuddayo kukola ki. Nabbi yafuna okutya ng'omuntu, ne basahaba ne bafuna okutya ng'oki ng'abantu. Ekigambo kye baayogera baaga nti hasibuna Allahu wa ni'mal wakiil, hasibuna Allahu wa ni'mal wakiil, hasibuna Allahu wa ni'mal wakiil. Atumalira Allah, yateekeddwa okwesigamira. Ekyafaayo ekyo Allah n'akinyumya mu suratu Nisa, allazina qaala lahumu nnaasu inna nnaasa qad jama'u lakum, abo abantu be bagamba ti inna nnaasa qad jama'u lakum, qad jama'u lakum, abantu bonna beekuŋŋaanyiza bakusaanyewo Muhammad ne basahaba. Fakhshawhum, ne batya, wazaadahum imaana, ekyo kyabongera bukkiriza. Waqaalu hasibuna Allahu wa ni'mal wakiil, ati Allah kitumalira, Allah atumalira, wa ni'mal wakiil, yateekeddwa okwesigamira. So eyo min mafatihi as-saada, ekyo kyekimu ku bintu ebisobola okuleeta okwesiima kw'omuntu fi dunya wal akhira. Bisobola okuleeta okwesiima kw'omuntu, noza tukome ku kino olw'obufunda bw'obudde tufuneyo ebibuuzo ebirala. Bagamba bawali mu kathratu sadaqa, kathratu sadaqa, muntu okuyitiriza okukola ki? Kusaddaaka. Sacrifice eno gy'oba okoze n'owaayo lillah esanyusa nnyo Allah, wa yutfi'u ghadab Allah, era erina engeri gyekwatamu mu mabiro. Allah tabaraka wa ta'ala erina engeri gyezikiza obusungu bwe eri abantu. Amakulu omuntu lwabeerako ne kyasaddaasi, saddaaka eno erina engeri gyezikiza obusungu bwa Allah ku bantu. Akati gwe buli lw'osaddaaka obeerako n'ebintu bingi. Olaba n'abashiriku bwe balaba omuntu ng'alina ebizibu bamugamba kukola ki? Ate bwe baayitawo bamugamba kusaddaaka, ne baayitawo basaddaaka ebisolo, ne basaddaaka n'abantu. Ate basaddaakira ekitali ani? Allah. Oli n'akwata embuzi n'akisaddaaka ne bakisala ku butali nga bakisaddaase ku kitali Allah. Saddaakira bitonde bajinni, n'akwata muntu munne n'amuwaayo. Fuwe ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana okusaddaaka abantu, yatugaana okusaddaaka nga tetusaddaase ku lwani? Lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye tulese kyakulabirako nti n'abashiriku oli wajja n'ebizibu bamugamba kukola ki? Kusaddaaka. Kati buli bw'obanga oyagala okuva mu bizibu by'oba olina enkoko ewaka 3, gisaddaaka ite abantu 2 balieko biidhinillah. Ekitiibwa Allah ajja kukugirawo. Embeere yali nkola y'abatusookawo abalongoofu, ng'abafuna ebimusumbuwa mu bizibu, ng'ameggayo embuzi nga bagisa. Ibrahimu alayhi salatu wassalam kaana rajulan midyafa. Ibrahimu yali musajja nga
agenyiwaza nnyo abantu naye buli mugenyi gwe yajjanga ewuwe bamusaddaakira tebolaba endiga tezaggwanga wuwi mbuzi tezaggwanga wuwi nga buli lunaku akola ki abeerako kigambibwa yabateeganga n'okubateega watafunye ng'agenda mu senta alaba ayitawo amutwala lwampaka gyabugenda oliku era amusaddaakire aba ali awo ali waka ng'abasajja babiri bajja kumbe bamalayika baani ba Allah tabaraka wa taala ng'akwata ekiriga ng'akimegga ng'akisalako omutwe ng'abafumbira tamanyi nti bafumbira baani bamalayika ba Allah ekibaleese balina kye bagenda okukola omulimu gwe bagenda okukola ewuwe ate waliwo nabbi omulala bamuyita Luutu alayhi salatu wassalam babatuma ku mulembe gumu Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne Luutu era Ibrahimu yababuuza baatuuka be bati baali baleese mawulire gakusanyusa mukyala we kyagenda kuzaalayo kuki kumwana mukyalo yali amaze emyaka nga 87 tazaala oba 97 hasba ikhtilaafi ahli at-tafsir kusinziira ku njawukana y'abanna tafsir naye yali amaze emyaka nga mingi takola tazaala era bamalayika baatuukawo ne bamugamba tulina amawulire ag'essanyu ge tukuleetedde ag'okuzaala omwana bamuyita Gulaamun Aliim omwana omuwalimu ngenda kuzaala omwana naye nga muwalimu muzibu bali bamuyita Ishaaq Gulaamun Aliim mwana fasakkat wa maraatuhu mukyala we yali ayimiridde qaa'ima nga alina wayimiridde fasakkat wajhaha naye kuba oluyi feesi wa qaalat kyala nagati ajuzun aqim nze namukadde ate myaka gye ndimu gya bukadde aqim ate ndi mugumu kati Ibrahimu kyeyakola bakyali awo ye ng'asembeza byakulya falamma raa aydiyahum la tasulu ilayhi bwe yalabanga emikono gyabwe tegigenda tegisembera ku byakulya n'ategeera ti nakyazizza bagenyi bazibu nnyo bano bagenyi bazibu nnyo bano kyava buuza nti qaala fama khatubukum ayyuha almursalun abange mmwe abagenyi abakyadde abange mmwe abatume ba malayika nsonga kyebaleese aga nti ensonga etuleese tuyiseeko wano nga tulina bituza okubuulira naye inna ursilna ila qawmin mujrimin tulina ekyalo kyetugenda okuzikiriza Allah atutumye tugenda kuzikirizayo so ala kulli hali Ibrahimu alayhi salatu wassalam kana rajulan bidiyafa Ibrahimu yali musajja nga bidiyafa agenyiwaza nnyo abantu abasalira yasalirako ne kuba malayika ki nga basalira ebyo embuzi oba endiga balyeku barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa fika barakallah na jazakallahu khaira kibuuzo ekiddako insha Allah kigamba nti sheekhe singa omuntu abanga atambuza omwenge bakupiki oba mu motoka nafuna akabenje ng'ali mu buzibu omuntu oyo tumukola tutya omuntu singa afuna akabenje nga mubuzi wa mwenge ali ku piki okugirawo piki n'emukuba ebidomola bikuki piki oba ku ggaali oba ku motoka akati eggaali n'emugwira oba tatambuza na ggaali na bidomola atambuza kuleeti za bbiya special lager nga gwatambuza agenda okujja bwati nga eggaali emugwiri mukola etya gwe mugjeeko akagaali naye omwenge tugutaasa taasa muntu totaasa ki taasa mwenge omwenge bwe kiba kisoboka omutaasa bw'osimulula n'ezimu nga bweziyiika nga bweziyiika lwaki omuntu ye tumutaasa innama yarhamu llahu min ibadihi rruhama Allah asaasira mu baddu be abasaasira ate olina okubeera omusaasizi eri omuddu oyo y'omutaasa mu mbeera gy'alimu wabula kino eky'obwonoonefu bwesala amagezi kulaba ate ekyo kiggwerewo ddala
kubanga olina capacity ezisimululanga bwe simululanga nga bwezikola ki nga bweziyiika. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. wa fika barakallah. Then kibuuzo ekisembayo agamba nti sheekhe, nina omukyala gwenjogereza ali mu bufumbo, naye gye yafumbirwa si muwoowe ne bbaawe, nzikirizibwa omumwogereza nze mugyeyo muwoowe? Etwogereza bantu bafaanana bwe bati. Kusooka kwa byonna eri gyali malaaya, amakulu bamwendako. Omuntu bw'awasa omukyala nga tamuwooye abeera ali mu buyinzi, era omulimu gw'abaakola ogwo gwa malaaya, bombi babeera ba malaaya. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugaana okuddira malaayayo n'ogiteeka ewaka n'otandika nga gyendangako buli kimu, n'okufuna malaaya ya buli lunaku Allah yagaana jalla jalaaluhu. Era abakyala Allah bye yatukkiriza okuwoowa yagamba muhsanaatin ghayra musaafihaat, balina kubanga bakyala bakkakkamu, tebagenda mu mazambi gaabwe. Ghayra musaafihaatin, nga tebalina kye bayita sifaahatu, kitegeeza muntu kubeera nga kasitoma mu bwenzi, ng'alina bakasitoma bangi abamukolako. Oli wajja n'amwendako n'ekyomulala n'akola ki? Bakite sifa. Wala muttakhidhaati akhdaan, yadde okumufuulira ddala malaaya entongole nga buli lunaku bamuteeka nawaka. Yo malaaya ye mwenderako awo, tagenda walala, amwenderako awo. Kati enkola efaanana bwetyo zonna ennyendo ezo Allah yazitugaana mu Qur'an. Yatokkirizibwa kubeera nga ogenda mu bikolwa ebifaanana bwetyo. Ekyokubiri, omwenzi Allah yatugaana okumuwasa. Allah yatugaana okuwasa omwenzi. Allah aga nti azzaani la yankihu illa zaaniya au mushirika. Omwenzi tawasa okujjako awasa mwenzi munne, au mushirika, au kawaliwo okukiziriza okuwasa abenzi, au mushirika, oba awasa mushiriku, anoonya kaafu gashiriku gawasa. Wazzaaniyatu, n'omwenzi omukyala, la yankihuha illa zaanin au mushirika, teri yamuwasa okujjako amuwasa alina kuba mwenzi oba obushiriku, kaafu. Saba taasa obukaafu n'obushiriku, taase n'obwenzi. Allah agati wa hurrima dhalika ala almu'minin, alimu obukkiriza nga gwe ate oyinza kuwasa afaanana bw'ati. Wa hurrima dhalika ala almu'minin, alimu obukkiriza nga gwe. Toyinza kuddira mukyala gwe bayendako buli lunaku, gwe n'okkiriza owase, kujjako ng'akoze tawuba n'avaayo. Niba batavuddeeyo kiba kitegeeza asiima okumwendako, gwate tukkirizibwa, wabula yalooloye eryegi kumukuyega nti munnange tusaba wekwatibwa ekisibwa Allah tabaraka wa taala. Obwenzi bwe mukola ntukuze obufumbo, wabanga bbaawe musiraamu bagambe gabawo kuwoowa tekutwala yadde eddakiika essatu, singa omuntu abadde ayagala okuwoowa. Era omuntu basobola omuwoowa ate ebikolwa byennyini byakola eri mu bwenzi byakole, ekyenjawulo tebiri mu mateeka. Tusaba Allah tabaraka wa taala ataasa obwenzi n'obusenvu, so bikola bya bulabe era biriko obusungu bwa Allah tabaraka wa taala. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد, obwenzi obwononefu
weyolese fil barri ku lukalu wal bahri ne ku nnyanja bima kasabat aidi nnas olwebyo byetukola ekinaddirira ki liyuziqahum ba'da alladhi amilu Allah agenda tukombyako n'ebyo oba byetukozesa obaolyawo tunaakomawo eri Allah tabaraka wa taala ma dhahara alfahishatu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ظهر الفاحشة في قوم قط obwono nefuga obwenzi tebusobola kweyolekera wantu na neweyoleka mu community yonna obwono nefu tebusobola fahisha buseebu hatta yu'linu biha okujjako ng'ezambi erisooka bajja kutunda buni yabukoza bufuneko okubutunda wallahi obwono nefu nebubeera nga bakukunana gye bwatandikira abantu okutandika okusala sikaati batulage ebisaala abantu gye batandikira okusala sikaati batulage entungu amaviivi gye batandikira okukola ekikolobero ekyo buli ajja ne yeeyanika ku tv oba ku social media ng'akunamye yatandikawo omuze gw'abakyala okuyisa empale z'abasajja ebweru ng'agenda aziyisa wa bweru bwonna bwe bambalira asigala afunako hatta yu'linu biha nawe singa gw'okitandise ku tv nga gwoleeta omusono ogwo gw'okkunama hatta yu'linu biha buli yenna akikoppako n'akukoppako ofuna omusange wa Allah tabaraka wa taala wabanga omwana wa Adamu yatandikawo okutta buli yenna atta mu nsi owekitiibwa Allah tabaraka wa taala amuwaako afunako ezzambi kubanga awwalu man sanna alqatla yatandikawo ezzambi lyokukola ki okutta kati baganda bange ab'ebitiibwa yenna atandikawo ebintu by'obwononefu sajja ayinza kujja mu mupiira ng'asaze enviiri asaze ekimemeya kyakuteekawo obuyembe bubiri bwa nviiri ne bamukoppako ogenda olaba abavubuka bakikoppyawo afunako ezzambi naawe akitandise ku kyalo ofuna ezzambi kiboolaba Allah yagamba abaisirairi wala takunu awwala kafirin bihi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin wala tashtaru biayati thamanan qalila temubeeranga abantu abasaale mu kukaafuwa mu kukola amazambi nga gw'otandisa ezzambi tubeeranga omusaale abanaakukoppako bajja kgenda okumaliriza nga Allah tabaraka wa taala akuwadde ezzambi lyawe ebyo omuntu okutandika ezzambi n'okubeera omukungu obusiraamu oba obukkiriza ne bujja gy'oli n'ogaana okugoberera obukkiriza abantu bonna abakugoberera bonna Allah amazambi gaabwe agakuwa bafuna agaabwe naye gonna Allah naawe n'akuwaako tuboolaba Herakla nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwandiikira ne Miqawqis ow'Emisiri nabbi bwamuwandiikira yali omukungu waayo Emisiri nabwe kityo Najjashiyul Habasha nabbi yamuwandiikira ne Kisra w'e Farisi nabbi bwamuwandiikira n'abakungu bonna yagambanga nti bismillahi rrahmani rrahim min Muhammad rasulillah Muhammad rasulillah ile baluwa evudde wa Muhammad mbaka wa Allah ila Kisra oba ila Herakla azima Rum egenda wa Herakla omukungu w'Eruumi yakulembera abantu yepaapa namugati assalamu ala man ittaba al-huda nga mubeere ku gwe oba kwoyo yenna emirembe gy'Allah gibeere ku muntu yenna agoberera obulungi nabiya salaamu nabbi gyatoleranga abakaafu salaamu ala man ittaba al-huda byetugana okutandika abayudaaya n'abakatuliki salaamu la tabda'u al-yahuda wan-nasara salaamu tandikanga omuyahudi n'omuyudaaya n'omutulira salaamu wa idha sallama alaykum ahlu al-kitabi faqulu wa alaykum naye ye bwakutolera salaamu janukula omugati wa alaykum
wabula wano mu bbaluwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga awandiika yagamba assalamu ala man ittaba alhuda, emirembe gibeere ku buli yenna agoberera obuki anaagoberera obulungamye. Kyava amugamba nti aslim, agamba Herakla aslim silamuka Papa, silamuka Herakla mukungu w'Abaroma, silamuka taslam, wona silamuka ojja kuwona. Aslim, silamuka yu'tika Allahu ajraka marratayn, wano twagala nnyo. Silamuka Allah akuwa empeera emirundi emeka? Ebiri. fa in abaita bugana okusilamuka fa inna alayka ithma al-alisiyin, b'okulembera bonna ba alisiyin, abantu b'ekitundu kyo, Allah agenda kuwa ezzambi lyabwe. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi mweri Bukhari, ahadisi ezitandika omulyango, emiryango egisooka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atubuulira ebbaluwa gye yawandiikira Herakla azima Rumi, Papa w'Erumi, omukungu w'Erumi. So ala kulli hali ikhwani, ebikwatagana n'omuntu okubeerako nekyatandiseewo ku kitundu oba okubeera omukungu w'ekitundu, Allah akuwa ezzambi lyo n'akuwa na buli yenna akugoberere mu zzambi. Allah akuwa ezzambi na buli yenna kuwolinako obusobozi. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam kibiina ki yagambanga Firawuni, namugati Firawuni ndi wali badde onkolera wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ntubye gy'oli obeerenga ompa Abayisirayiri basomesa eddiini. Nga lwaki Firawuna bw'agaana Abayisirayiri bano abanaaba bagaanye, oba abantu bonna n'Abakiptu abanaaba bagaanye, wekitiibwa Allah tabaraka wa taala agenda kumusaako ezzambi eriri n'eryabo. Wa fi'lan waqa, era bwekityo bwe kyali. Firawuna Allah bwe yali amwogerako yagaa nti wa adalla Firawunu qawmahu wa ma hada, wa adalla sura Taha, Allah gati wa adalla Firawunu qawmahu wa ma hada. Firawuna yabuza abantu be, adalla Firawunu, Allah taasi dhalal, Allah taasi obubuzi. Wa adalla Firawunu qawmahu wa ma hada, Firawuna yabuza abantu be baagala okulungamya teri yalungamya. Adalla Firawunu qawmahu wa ma hada. Idhan ikhwani, kubeera omuntu atandise ekikolobero mu family, izo kubanga nnyumba y'ewammwe nga gw'otandiseewo okuba omuziki, banno babazze balunguufu, ati gw'ogenda okufumbirwa n'oga nti eyange okufa n'obutanyagwa gujja kukubwa. Oteekawo abadongo ne batandika okujja okuzinira abantu awo n'okubayingira. Buli yenna n'ateekangawo omuziki mu makaago, ebizibu bigenda kukujjira gwa gutandise. Oyinza okubanga ku kyalo gw'otandise okuzaala abaana ba haramu, oba mu famire banno beekuuma bonna, teri yazaalira ku lujja, banno beekuuma teri agenda azaalazaala mu bakazi ba kitundu baba bawala b'abantu. Bw'oli awo okigomya buli muwala, buli akusala mu maaso, ogenda ozaalamu ono, bw'ozaalamu oli obwana bwa haramu olina 15, tofaayo. Akati buli yenna n'akugobereranga mu kuzaala obwana bwa haramu, mu famire oyinza okufuna n'ofunako ku musango. Wala takunu awwala kafirin bi, kubeeranga obusaale kujeemera Allah tabaraka wa taala n'obeera mujeemuzi. So ala kulli haali, inshallah taasi Allah atuwe bulungi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah. Sabo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugasse n'ebigambo bitusobodde okwejjukanya olwaleero. Inshallah ebibuuzo ebisigadde byetujja otandikirako omulundi ogujja olw'embeera ey'obudde. Nabwe kityo tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwe empeera esinga okuba ennungi fi dunya wal akhirah.
mu budde bwe tuwaddeyo ffenna abali wano n'abo abali ku Rawda Islam Media. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.